Lwasa omusajja atasoma kiba kizibu kyennyini olwo nno kisooka ne kifuukira ekizimba kubanga buli kijja alabanga obulyayo ekyokwejjalabya. Work hard, work well, yes, stay busy, always stay with royal people, and you deserve a blessed night ever, oba a peaceful night. Nga buli kaseera obeerawo ng'oli appe ekiro kyo nga tekikufuukira kizibu ddala ng'ebintu obikola nga birina okuba nti obikola nga birina okuba nti otambula nabwe ekityo bw'olina okuba nti obikola. Diana Nabatanzi akolokose Lwasa obutasoma n'okugezaako okuba nti oba oliawo agenda mu maaso n'okukola ebintu ebimulabisa era nga mpola mpola agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo atubulira wagwan one two there. So yes, osobola okuba nti obifuna nga birina okuba nti tutambula mpola mpola tukanyiza ku kutuuka fye mugazi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimson amanu Kiboy Maxudi Junior wabula kuba nti otambula naffe wabula kuba nti subscribing yes wabula kuba nti otambula naffe wabula kuba nti subscribing mpola mpola abampitantambi Jimson namanu Kiboy Maxudi Junior ogamba mutima na Uganda mu Uganda ebuli w'eggwanga nkutumiddeko wabula kuba nti otambula naffe mpola mpola kuma yes so far ennyimba zigeze maaso n'okuba nti zifuluma. Kabaka yatadde pulo palasa alina mpalavu nalabyeko Lydia Jasmine naye yatadde akapya bakayita kapesa still ate Spice Diana naye yatadde akayimba akapya. So nolwekyo mugende mu maaso n'okuba nti musakinga kukoza ennyimba mpola mpola enaku zomwe zigenda kubeera nga 9 October. Jose Kamini nagenda kuba nti ate album y'empya emanyikiddwa nga I am Joseph wa Mr. Joseph genda mu maaso n'okuba nti zinonyako osobola okuba nti oba oliawo ofuna biki byonna okuba nti ofuna nga bwe twagamba nti oba oliawo tulina okuba nti kutuusaako biki ebifa mu entertainment industry ya Uganda mpola mpola. Ronaldo of yes already on Manchester United stay so ekyo olina okuba nti okimanyi nawe osobola okuba nti otambula nga birina okuba nti bitambula. Now Diana Nabatanzi, she is always buli kaseera avaayo kuba nti obulyawo agenda mu maaso n'okuba nti abaako ne kyalaga n'okuteekawo embeera egenda mu maaso n'okuba nti ekyusa system nga balina okubeera nti etambula. Diana Nabatanzi agenda mu maaso n'okuba nti obulyawo ateekawo embeera esobozesa Mr. Lwasa okusobola okuba nti obulyawo naye agenda mu maaso n'okuba nti akifiiringa n'okukifuna. Abadde musirifu okumala ebbanga lyonna naye kati yasazeewo ayogere era nga okwogera kwa Diana Nabatanzi kuli mu parables ng'ayitirira ku mikitu gye egya social media Instagram, Facebook kogata ne Twitter. Lubadde olunaku lwaleero n'agamba nti education is the key, ekisumuluzo okusoma kyekisumuluzo ky'obulamu era nga omuntu atasoma amenya nnyo. Buli kaseera abalowooza ebintu ebiri negative, buli kaseera aba anoonya especially bw'abanga star anoonya relevance etalina makulu. Kino nno kikulaga nti oba oliawo Diana Nabatanzi agenda maaso n'okuba nti akolokota n'okulaga embeera Lwasa gy'alimu. Jjukira ono omusajja avaayo n'avuma abantu n'akola okwanjo n'agenda mu kamera n'avuma Diana Nabatanzi mu kamera n'amulangira bingi n'atuuka n'okuba nti yeerabisa n'okwerabisa ng'alaga obusajja obutawera mu kamera. Wanano Diana Nabatanzi agenda maaso n'okuba nti oba oliawo agamba nti obwo butasoma butusumbwa Lwasa era avudde n'agamba nti mwe bantu mwe mugenda maaso n'okuba nti oba oliawo mwetooloola abantu abalina omugaso, abantu abalina kumiramwa, abantu abagenda maaso n'okuba nti basomako, abantu abasobola okuba nti ko nekibakugattako, si bantu balina mitwe nga mpunu, abantu nga tebalina magezi bulungi nti bo abatasoma nti baba tebalina magezi bulungi. Era avaayo n'agamba nti abantu nga Lwasa tebeetaaga kulinanyira. Avudde n'agamba nti weetaaga okuba nti oyambala bulungi kubanga bwe oba osoma omanyina ebyokwambala, naye omuntu atasoma tina okulonda kkala y'olugoye olutuufu emulema. Mbu Lwasa mugamba gula jini ya bulu atagula redi, bamugamba nti sala olubuto ayongera kulugeza, bamugamba sala ku ssavu ayongera kulya masavu asobole okuba nti oba oliawo alaga nga balina ssente. Ono nno agenze mu maaso n'ogamba nti okubeera n'omusajja atasoma mbu tofuna tulo. Buli kaseera omusajja yakola ebintu ebiri wiyadi, ye musajja ayombayomba, ye musajja abeeraawo nga kwegamba yeetakula. Mbu amaliriza ayononye ne mu buliri mbu manye ebintu ennaku zino mbu abasajja bagenda mu maaso n'okuba nti beepikira abo abatasoma mbu bakwatira ddala ebintu ebiyitirivu n'agenda mu maaso n'okuba nti abikwata amaliriza nga abyonoonye mu buliri awo ng'ayisiriza ng'akutte ku katima mpola mpola. Okitegedde yes mpola mpola.
nti abasajja bataasoma abo balina obuzibu bungi. Bino byonna bijja yes ku lw'ensonga ezimu oba endala nga bwe twakugambye nti obaolyawo Lwasa y'omu ku basajja bannakampala abalina ssente abagenda mu maaso n'okuba nti bavimba mu kibuga Kampala naye ng'obusomi bwabwe butankamibwa era nga obaolyawo okusomako ddala kizibu nnyo ddala era nga bingi ebigenda mu maaso n'okuba nti byogerwa. Dani avudde n'agamba nti bw'obeera n'omuntu atasoma tofuna na tulo, nti omuntu oyo akuzaako tulo akuzaako emirembe. Yes, buli kaseera anyumya ebibuuzo ebitanyuma ne obanga ogenze mu mikwano nti ate no kiyitirira nti omuntu oyo agenda mu maaso n'okuba nti ayasama ebitamukwatako n'ebimukwatako, nti omuntu mbonnange mbwe yasoma abaako engeri gye yeekwatamu ebintu bye newankubadde nga mwavu abaako engeri gy'abikwatamu n'abitwala sipiidi mpolampola, naye ataasoma nti bo kiggwa ddala ne bwafunye akasimu akapya ayagala kalage nsi namba mbu ne bw'aba nga agenze wanaiba n'amuwako nti agenda n'abyolesa ekyalo kiramba. Era mbu obaolya omuntu ataasoma buli kyafuna alabanga ekipya, buli kyafuna alabanga yasinga, buli kiba kyafuna alowooza nti obaolya bisembyeyo. Naye omuntu eyasoma mbu buli kaseera abeera ne hope, omuntu eyasoma buli kaseera abeera ne kyazzaako. Naye omuntu ataasoma mbu alowooza bakazi bakulu bato mwana buto, mbu omuntu ataasoma ayinza n'okweddiza omwana we gwe yazaala. Kwegamba Diana agenda maaso n'okuba nti akolokota musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa, naye nga byonna bivaawa engeri gya Lwasa gye yeeyisaamu n'okuba nti obaolyawo agenda maaso n'okuba nti atyobula ekitiibwa kye ekya Diana Nabatanzi, kwe kusala okuba nti obaolyawo naye agenda mu maaso n'okuba nti ateekawo embeera esobozesa okuba nti obaolyawo emuteekako ku bunkenke olwo nno osobole okuba nti omanya kiki kyogera mu maaso n'okuba nti yes naye asobole okuba nti amanya kiki ekigenda mu maaso. Lwasa gy'omu ku bantu obaolyawo abatufuukidde ekizibu mu ggwanga lyattu Uganda nti boogera tibava ku media alinga full figure. So n'olwekyo Diana silently agenda maaso n'okuba nti amureplyinga mu message obuluma era nga tujja kusigala tubikutuusaako mpola mpola. Webale kuba nti otambula naffe omukutu guli gwomu gwa Uganda Mukamooli omuleeza osimula Mamutantambi Jimson Amaru Chiboy Maxudi Junior. Tukwagala nnyo muna Uganda ali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Stay blessed, stay loved. We love you so much. Bye bye for now.